Yesu yamala kufa ati ne balaba amaanyi nti yali mutume, so yayogeranga ne bamuŋoola, n'abalina amaanyi empi ne bamukuba. Kati okusaba kitaffe akkirize ky'osabye oyita mwoyo, ne nabbi Muhammad yali atyo ku mulembe gwe nga yaŋoolwa bangi. Kati oluwama olwafa ati ne bakirabirawo nti yali mutume, okuyiiya kwe kwali kwa njawulo, nga waaba ayiiya asussa obukugu naye yabanga agamba, lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima, mufa kino ensi eno mulekeraawo okwewunza. Lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima, mufa kino ensi eno mulekeraawo okwewunza. Yali musajja munna-Uganda ayagala ensi ye, saako bwakabaka abazaana n'abaddu ba kabaka. Yalina emikisa kasita oyita mu ngalo ze, obeera wanjawulo mu kuyimba n'okuzannya katemba. Layina omukwano ogutalina bukuusa, bw'aba akwagala kugamba, bw'aba takwagala kugamba. Ng'azuula ebitone mu nfuufu nabifuula zaabu, ng'ayagala okukola nga naye abeera agamba, lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima, mufa kino ensi eno mulekeraawo okwewunza. Lwaki temwagaliza ne mumera kasajja